Yes, mugamba ki baganda bange kansubire nti muli bulungi. Ono Calvin Kayanja nga bulijjo sharinga video eno etuuke ne ku banno bwetyo. Yes, boba kwoli sharinga ne munno ategere tuli live tusobola okwogera ku nsonga eziriwo, ensonga ezikuluma bankuba kyeyo n'ebintu ebirala bingi. Sitera nnyo kufuna budde kujja live kuba mbeera nnyo busy nga nkola ground work. Naye kansubire nti muba bulungi. Ani aliko mubuuzeeko, ojja kuweereza message yo nkubuuzeeko nsobole okutaanya ku nsonga ezimu oba endala mangu ddala ate nkole ekiddako. Mugamba mutya abaganda bange kansubire nti mubuli bulungi. Bw'oba kwoli yamba osharinge ne munno afune kuki kye tugenda okwogerako olwaleero. Nze bampita Calvin Kayanja. Ani ambuuzizaako nti president ogamba ki? Ndi clear. Edith ombuuzizaako, ani omulala ambuuzizaako, Aluna, Sharon n'abalala. Mugamba ki kansubire nti muli bulungi. Omanyi mbulwa nnyo budde obujja live okwogerako nammwe ne mufuna information enkyamu ku bintu bingi, naye nga ate omuntu omutuufu gye ndi eno mbeerayo naye nga bwe mumanyi nti Uganda kukola, so tubulwa nnyo budde obujja live okukaatiriza ebintu ebimu. Muganda wange Bashir ogamba ki? Kate egamba ki? Eddie oli otya? Hey Calvin ogamba otya? Muganda wange Musayi gwa Kyagulanyi kansubire nti oli clear. Agamba atya Joel kansubire nti oli bulungi. Agamba atya Farida, agamba atya Gloria, agamba atya Prosi, agamba atya Jane, agamba atya Sharon. Well, nzize kukaatiriza ku nsonga ya muganda waffe trending ku social media ennaku zino. Ndaba aba bloggers bangi, ba activists bangi abali ku nsonga ya mwanyinaffe. Well, nembebaza obuteesuulirayo gwa nagamba ku nsonga z'abaganda baffe nga bafunye ebizibu. Ku nsonga ya muganda waffe Amina eyalina obuzibu, njagala okubajjukizaako emyezi ng'ebiri emabega. Mujjukira omuwala Abannayuganda gwe baali codinga nga bagamba omuwala ono kati ffe tumusudde ku poliisi, tumusanze wano. Mujjukira nnyo omuwala oyo gwe napostinga ka video ka trendinga nnyo ng'ali mu bigoye ebiri awo biringa bya kitakataka. So nga waliwo Abannayuganda bagamba tumusanze wano. So twambala ne tunoonyereza nga tukwasaganye wamu n'abooluganda ba famire eyo, ne batuwa enamba ne batugamba omuwala oyo bamusudde ku poliisi. Abannayuganda bagamba bali naye ne bamusuula ku poliisi oluvannyuma lw'omuwala oyo okulwala obulwadde, nga buli lwe bagenda ku poliisi ku malwaliro ag'enjawulo tebabawa buyambi kubanga omuwala teyalina ikaama. Oba story eyo mugijjukira bulungi kuba nagyogerako wano omuwala oyo ne muleeta. Okitegedde? Omuwala oyo bamumujjukira bulungi, story nsuubira mugijjukira bulungi abaaliko abawangaala naffe abatambula naffe. Story ey'omukyalo ono olwaleero gwe bazziza ng'ali ku ofiisi. Aso tezitandikiddeawo ku ofiisi. Mujjukire bulungi omukyalo oyo bwe yasangibwa ku kkubo. Bannayuganda, Munnakenya actually yasooka okumulikodinga. Omunnakenya yasooka okumulikodinga ne tuneetinga. Waliwo abagamba nti network actually bw'oba kwoli sooka ombuulira oba network nungi oba nfu tulabe ekiddako. Network nungi oba nfu, ojja commentinga awo bw'oba kwoli ku nsonga ya network tulabe engeri gye tugenda okukikolamu. Network nungi oba nfu, tubuulire network nungi oba nfu. So kyenziza okwogerako y'ensonga ya sister oyo. Sister oyo story mpanvu. Kigambibwa nti yali yadduka mu nnyumba n'abeera ng'akola n'Abannayuganda abalala ebweru. Bwe kigambibwa boosi we bw'ate bwe yayogera. So wala ono bw'alwala sukaali, bagamba yalwala sukaali. Bw'alwala sukaali n'alwala, Bannayuganda banne ne bagezaako kumuddusa amalwaliro ag'enjawulo, amalwaliro ne gagaana okumuadimitinga. Bwe gagaana okumuwa obujjanjabi olw'okuba teyalina bimwogerako, Abannayuganda ne babulwawo okumuteeka ne bamusuula ku poliisi.
ne tubeera nnyo mu aso ne family ye omanye ebintu bingi by'abaganda bafa balina obuzibu tetubireeta ku internet kitegeera nti okuba omuntu tumuyambye oba tumuyamba tumuteke ku internet naye abajjukira video eyo muwala gye bamulikodinga nga batusaba obuyambi so muwala yoyo gwempositinze awo wansi ne mbagamba omuwala oyo ne tulwanagana n'aba office eyo ne tuteekawo pressure nze nga ndi ne family ye taata we musajja mulwadde wa pressure maama we mulema taata we talaba so family eyo mu lockdown eno ng'embeera nzibu nziruka eno n'eri nzira eri omukyala ne bamutwala mu ddwaliro bwe bamutwala mu ddwaliro ne twegayirira nnyo office kuba yali eganye okumulisiivinga ng'egamba omukyala yali yadduka mu nnyumba n'amala ebbanga ddene wabweru boosi wami amwakiuzinga nti yamubba ki ebintu awaka naye ne twegayirira nga bwe tuteekako n'okusaba omukyala ne bamuzza ku office ne bamutwala mu ddwaliro olwaliro ali ku office mu mbeera yonna gy'alimu gyatrendinga mu videos ez'enjawulo n'endaba baactivist baganda bafa bakola omulimu omulungi ogw'okkuba emiranga nga waliwo abantu abalina obuzibu naddala bannayuganda abali ebweru nga bavuddeyo ku nsonga eyo so ndi wano kubawa information nti omukyalo oyo tasoose ku office awo wabula ku office awo alina gye yava okutuukawo ku kozi yaffe okitegeera njogera ne taata we nayogera naye paka family lo yaŋŋamba nti omuntu ono lekerawo okumukubira amasimu ku lw'ensonga nti mulwadde wa pressure agenda kufa ku lwa mwana waali wabweru ensonga taata we n'azinkwasa mbukwa kangezeko kunoonya messages waliwo lwaki nze ku live eno nti waliwo ayogedde wano n'aga nti omuwala oyo family simeyi twagisaba ssente nze bwe mba nkuyambira bwereere sirina muntu yenna gwe nsaba ssente abantu baavu musajja muzibe w'amaaso sukaali amuluma musabire ki ssente tomanyi masimu ge nakuba Saudi ku office muwala oyo kumuteeka ku office awo wali olwaleero neebaza na Katonda kuba singa office yalina olukusa olugaana okumulisiivinga kubanga ekugamba yali yadduka mu nnyumba nga ne bosi we yamuteekako omusango gwa bubbi ekitegeera ne tuli mu mbeera ng'omukyala going under process afunye obujjanjabi oli n'aveeri n'amugamba recording aka video kati kuwanirira odde waka omukyala oyo teyasookawo ekitegeera omukyala oyo teyasookawo ate tayinza kugaa nti baamukubye bukubye kubeera ku office omukyala oyo mulwadde wa sukaali ate era n'embeera gy'alimu nga tasobola kutambula tasobola kulinnya nnyonyi mwenna ababaddewo era abagoberera ensonga zino omuntu bw'aba tasobola kwetambuza teriyo asobola kumubeerako mu nnyonyi bw'oba otambulira mu kagaali teri nnyonyi eyinza kukkiriza bw'onaafunira obuzibu mu bbanga obulwadde ne bweyongera so tubadde tukyali awo mu process simanyi ani yabiziza ku media naye ng'ensonga z'omukyalo oyo nziriko era kanoonye kyokola amasimu gaffe ga recording amaloboozi simanyi ani yabiziza ku media naye njagala bawa proof nga njogera ne family eno mutegeere omusajja pressure ina pressure taata w'omwana buli lwe mupositinga ebintu bye twakolako edda ne muzza ne videos enkadde omusajja mujja kumutta okitegedde ensonga zino nga taata w'omwana yazitukwasa ffe tuzikoleko zigwe kubanga omukyalo oyo yali mu kkomera n'agenda mu ddwaliro paka okutuuka awo abannayuganda walaba ano nga mbavumirira okuleka omukyalo oyo ku street naye ate owaayi nabo nali mbavunirira bandimutaddewa baagezaako kye basobola paka lwe baamutuusa awantu we twegayirira woofiisi okumuzza okumutwala mu ddwaliro n'okumuteeka awo olwaleero naye n'osanga oli n'agamba nti recordinga bu video nga tasoose na kubuuza nti sitoole eyo yali etya abantu mugenda kubakutula emitima okitegeera ngenda kunoonya audios ze nasembayo n'okwogera ne taata w'omwana oyo okitegeera waaliwo abalowooza nti mbuukira etambula taata w'omwana oyo njogera naye ne of course nti omuntu ono mulwadde wa pressure siyinza kwogera naye buli kamu konna katuuse ku mwana kuba nja kumutta kambatereko audios ze nasembayo n'okwogera ne taata w'omwana kino si yenkola yange naye olw'okuba ninjagala mufune proof nammwe mwenna ababuukira ebintu ku internet mutegeere nti waliwo abantu abakola ku bintu bino abakola ground work nga tebapositinze n'abantu bano eyo ye audio oba ye phone call gye nasembayo okwogera n'omusajja ono kumutegeeza nti omwana wo
yavudde eri mu kkomera gye babadde bamunoonyeza ali ku ofiisi mu olwaleero we mulowooza nti abonaabonera naye nga yali ku street. Eyo yesimu gye nasembayo okukolera muzeeyi ng'omukyalo we bamuziza ku ofiisi. Okitegedde? So kati gwe olwaleero omusajja ono gw'olaba ali mu mbeera mbi, omusajja alina pressure, ogenda biwulira bulungi. Ne famire yaŋŋana n'omukubira essimu okumuwa updates. Olwaleero positinga bintu bikadde, olyawo mujja kutta abantu b'abendi bannange. Abetulwana omukyala kasaba muzza ku ofiisi ne bamujja eri bannayuganda gye baali bamusudde. Nga tetulaba ekyokukola. Ne kati badde nsuubira nti yakubirako bano oyogerako naye badde takubirangako. Munnange badde tankubirangako munnange. Tutegeeza nti yakubwa munnange. Bano engeri mbadde nga simubeera nnungi. Balina n'okuteeza atamukwesomba kati singa pressure abantu bengi bakulinda sukaazi yabadde waggulu. Onotegera bwafaana kituufu omukyala gyali ku ofiisi akalagaani kaffe bwe twali nti nwane bamutwale mu ddwaliro atereeremu balabe nga bakola ki bamukomyawo e Uganda kubanga yalina buzibu bwonna okuleka ekirwadde kya sukaali kye yagenda nakyo si bwe kyali. Eka tusukaali yo kyembadde mbuuza muzeeyi yamufunira wano Uganda. So njagala kubayisaamu lukwakwayo njagala kubayisaamu lukwakwayo mbalage nti ensonga z'omukyalo oyo tezivudde leero. Omukyalo oyo yasuulibwa ku street gye yalondebwa okutuukawo waali. Abantu balemeddwa n'oku-appreciatinga that small effort. Kubanga omuntu ono yali makubo gonna ge yalimu n'okutuuka wano wakola ki? Waali olwaleero famire mugenda gikutula. Omusajja mulwadde, maama omwana oyo mulema, tebalina wadde 10. Ensonga ezo nze abadde aziyimiriramu naye olw'okuba nze si mulimu gwange ate kujja ku Facebook kutandika kulaalaasa bennyambye. Okitegedde? Si mulimu gwange, ekyo tekiri professional. Ffe tuyambye abantu ne tukola ki? Tekirina wenkifuniramu ate kumulaalaaza ku media nti nkoze eki? Kankunoonyeze audio endala eri clear. Kwe nali njogedde n'omwami ono. Kitegedde ku nsonga ze zimu zino. Kituufu. Ekintu kyonna kye njagala ng'era bwe saakusabaako wadde 10 kati nawuliddeyo n'omuntu agamba nti famire eno nagisaba ssente
taata w'omwana yono bamuyita muzeeyi Serumaga mulokole nze njagala ngambe muzeeyi yono muzibe musajja gwe bangana n'okubira amasimu olw'okumukubya pressure musajja alina pressure ombuulire nti omuntu ono namusaba disente uliriza nawuliddeyo abagamba nti famire eno nagisaba sente okulaba nti omwana oyo atuuka awo kintu kyonna kyenjagala ngera bwesaakusabaako wadde 10 olwatabyeko wadde olwataano nti mpa olwataano ku nsonga bweti wadde ya time nali mukusabyeko naye saakubanga amasimu e Saudi nenga nti omwana kati ali wano bamututte mu ddwaliro era nga tageti yaffe yali ya mukyalo oyo kuva mu kkomera gye baali bamusudde bannayuganda banne bamuze ku woofiisi tekyakolebwa kitegeera naye nakugambako muzeeyi nti mpaayo sente bweziti ze neetaaga omulimu bwe gwagwa nakulemerako ninga mune mulimu nkoze mpaayo bweziti songera bwe saakusaba sente era sirina sente ze neetaaga ze njagala kulaba mu mwannyinaffe akomezebwawo wano ewaka naye kati engeri gyalimu obulwadde nga kumanya ennyonyi ayinza kumuteeka ku nnyonyi nga mulwadde ngeri buli muntu gyabanga azze ku bibye teri muntu alabirira mulwadde ku nnyonyi so ofiisi ngezaako gipressurizinga naye era eŋŋamba temuntu ono tujja kumutikka nga asuumuseemu atereddemu so embeera bwetyo just njagadde kujjayo proof katono ku nsonga eyo n'ebyo byonna ebyogerwa ku social media so tetulina ngeri yonna gye tutandika kupositinga abantu balwadde nti update eno gye tutuuseeko kugambye taata w'omukyalo oyo mulwadde wa pressure ne family yaŋŋamba toddamu okubira ku nsonga ezo gwekola mirimu gyo era yeyo essimu yange yasembayo naye okitegedde omukyalo oyo mulwadde wa pressure tayinza kulinnya nnyonyi mu mbeera gy'alimu abamanyi ebyennyonyi bw'oba tosobola kutambula engeri ku nnyonyi gy'otabaako n'abantu bonna bewazze nabyo kukwatirira tebasobola kuteeka ku nnyonyi kyova olaba nti baganda baffe abalwadde babakomya ku kisaawe lwaki tebabatikka butisi era bw'otabukamu omutuba n'olwalira ku kisaawe airline tekukkiriza ku nnyonyi eyo omukyalo oyo ajja kudda wano so mbadde mbawaako update katono nnyo ku nsonga ezo nti nali ntaki ne famire era ensonga omukyalo oyo bwe yakutuuka ku woofiisi ogwange ne gusooka guyimiriramu asooka afune treatment paka okitegedde n'ebyo byonna bajja babigeresa ku ngeri ez'enjawulo ffe tubeerayo eno nga tuyamba abantu si byakwemulisiza ku intaneti kitegedde omukyalo oyo sitole empanvu bannayuganda bamusuula gye bamusudde n'atuukako mu kkomera n'avaayo office nemutwala mu ddwaliro n'ajjanjabibwa kati ali bulungiko tu appreciating ekitono ekyo ate tulabe nti akola ki atambula asuukamu atambula dde waka sigwa ate kumutuukako kumukozesa bu video simanyi yogera bwotyo omulabisa bulabisi kubanga ye already ali stranded yalowooza nti bwe byokola bye bigenda okumuyamba naye ng'ate byennyini byongera kumulabisa n'oluusi woofiisi waali bamuggyeko essimu kuba teri muntu atambulira mu mbeera eyo nga mulwadde okitegedde so ng'omusajja bw'abagambye ndi ensonga nzikolako era nja kuziggusa mukitegedde bulungi so neyanziza mwebale kumpa budde bwammwe mbadde njagala kukiriyalinga ekyo ti ensonga ezo nga bwe nazikwatako nze siri mwera nzikujja wano ku mawulire naye era famire mbadde intaki nayo omuzeeyi taata w'omwana oyo mulwadde muleke kumukangakanga kutandika kukubya bantu pressure kupositinga bifaananyi bikadde kyalo yali mu mbeera mbi agenda atereeramu era ajja kudda eka tusabe kitegedde kasita agamba nti ku woofiisi waali tabonyaabonyezebwa kyekisinga obukulu n'essimu agirina gy'akozesa okuba likodingira obuvidiyo ate n'ekirala tujjukire ni omukyalo ono yali yadduka mu nnyumba boosi we n'amuteekako emisango kitegedde yali yadduka mu nnyumba boosi we n'amuteekako emisango ng'agamba nti yamubba abawarabu mubamanyi kitegeera so ebyo sirina munnayuganda gwe nnyinza binenyeza kitegedde naye so bwe tuba twataakinga abantu n'okubuukirabuukira sitoole ng'ogisanze mu kkubo tomanyi nawe gye yava na gyekomye olw'okuba bakuweereza ebifaananyi sooka obuulirize kuba oluusi mujja na kutulemesa okuyamba abantu n'ensonga okuzireka wakati nga twandizimaliriza kuba temumanyi aso ze twagendamu kujja mukyalo oyo gye yali mmwe firimu mugibuukidde atuuse ku woofiisi ne bayinza okubuuza nti lwaki bwe yapositinga vidiyo ng'ali eri gye yali wakolawo kyokuvaayo mumanyi emirundi yonna gyonna gye twalekana n'aba woofiisi y'e Saudi eyo okulaba nti emujjayo gye yali
So ebyo byange bitonotono mbadde mbagambako nakubawa update ku nsonga eyo. Manye sijja nnyo kubawa update kuba ebiseera ebisinga biswazaamu abantu baffe bana baba bafunye obuzibu. Bampita Calvin Kayanja mubeere bulungi.